kunyenya ekiwato njagala okufuna omusajja nga manyi okuchawa ne bwendi nyenyande ngera tali chawa sikata zako ngera tali chawa mugoma ngera tali chawa njagala omuwala njagala katuna kuyima omusajja nze njagala omusajja njagala ngera tali chawa ne bwendi yenda ne muvuma ngera tali chawa nera bina ligande nga tulabye badde bantu bakola batefuna ebbina oba bateekayo ebintu bala balina za Gazalandi wamma bambala abantu nga balina eza Gazalandi mwanange wana n'olaba ku ndiboota omuntu agenda n'atandika ogenda n'olabanga endiboota kyakola n'asooka neyejjako obukowekoowe n'ateeka wali era omusajja ali awalinze neyejjako amabeere nasula wali najjako sumbuusa zwi najjako hipsi no seriously mukinabiro najjako akabina zwi ogenda okulaba bwe bakutiya mwana wamasigazaaki tonabalabako kati tukyekooya katola abasajja abatukangakanga nga wana mumanyi nabo bonna batega nalabye epas nga alina byasonseseewo waliwo n'abamu abasinga nabadde ngenda yakugamba luno yataddeyo ekigoye epasi yakugamba yataddeyo ekigoye yakugamba nedda mukwano gwange luno yakiyiyiza naye yakiyiyiza bubi lwakubanga omuntu osobola kubeera nga ng'erimu amavuunya nga tulinga abali ku gundi nga galinga masuuka yabadde teri ready teri charged bwe bagikyaginga amavuunya gonna gavaamu yeegolola kati yabadde charged nedda ebyo byabadde bigoye nze ngenda kukwata ne ka vidiyo mbalage nti ddala epasi ngenamuweereza message bugambe epasi binagamba ataddeyo ebigoye well mikwano gyaba bali omulina ebibuuzo fe munatulatuze kujja ku horse ride nono mukyala tali eyo nagira mu damage zonna ija mu shots ne bakugamba batya madamu beautiful munnange netaka kuba na either heels oba boots mpulira then empale empanvu oba at least legging oba jean kale banga ndi skinny jeans banga ndi comfortable kati bino bi shorts bi damage tebitula ku horse nga ndabi nga kulabye nga abadanyumya nayo badujigulira ki denjigezi banga bino bagita simanyani ne bangamba ujibwewe tonyumye nayo it's nice abade friendly bade bagita bati ali ku camera nawo jera biderinya banaye bade bagita batya because I like the communication between the two of you rakwanga yote kutunulide nnyo egezeze wedde ntunulire ne Henry simutegedde wedde ansala kuba halfway quarterway Henry namukoze eki kaka byonna nabigiragira bayeno kati mbadde ndi awo nenkiroza nenga kati imagine network again nade ndi awo nenkiroza munengamba kakati imagine singa ebadde date nemugenda awantu bina fikira ate nze nze omuntu agenda awantu newambadde gayi yantute out nze munnange tonyumiza mpulira gagayi yakute out bwemanga gayi yampisa out nze nkwa scenario kugamba still sikwata ku sente zange ziba zange ne transport wadde musime recently yatugambye tetulina kusaba transport on the first date ne transport abawa gayi si wange era naona bada bakomenti nga bakugamba nti transport tulina kusaba gayi transport bebamanyi zedorini njamusaba era bwoba otwala omuntu avuga benzineweeyisanga kabavuga Range Rover benzi ngeetaaga zizokulaba osanga omboye osanga byonyumiza tebiriyo omalidde obudde that's time man I value my time naye makwadde 30 minutes that's time kakati ntuze ku date I'm giving a scenario mutuuse mulaba menu mulaba bwala wantu otuuka ekiseera nolaba menu bina nga kuliko emiwendo nga batandikira ku actually like 200 ekitono ennyo 300 bichi oba bitegeera so I'm just imagining nga muli out ne guy nga guy literally tasobola bisobola ebyo nga budget yeringa mu 100
I'm wondering what can happen. Ekizibu ky'ennaku zino simanyi na lwaki. Omanyi twali twogera mu lulimi olwaffe. Ekirala myai feed dodo. Omanyi kati nga tunabeera nga tuli awo n'omanya menu, menu ogitegedde, naye abantu abasinga wakiri tuyinza n'okuvamu ne tusaba ebintu ebitaliiyo. Naye n'obuuza waiter nga ne waiter naye tabikombanga. Mayi ekintu ekyo kinyiiza. Ayi nno n'omubuuza actually nange olwo wentuuka nga njagala kumubuuza nti walikuwa olaba erinnya tolitegeera n'ogamba kati bino bye bikinagamba. I also don't know, but I think it's nice. I think it's nice. You try it out. But don't you think that these people who own hotels or restaurants should bamaze okuwa omulimu? Balina balekera ne bakola food testing. Ne bakola food testing because kati tebereza ngenze ne guy emmere ekika ky'emmere sigimanyi. Kati nga ntandika ogenda okulanga bandetera enkovu z'esitali. Ate nebyo ebintu ze byengamba bina. Oziyita gundi spaghetti kumbe nga nkovu. Ebintu ebyo ebyokwetwala awantu noyagala okulaga nti oli wa class. For example, ogenze mu restaurants zino ez'Abachina. Yes. Baliisa buti. Siba baliisa obuti? Kati ofa kino obuti. Nze munange sibukwata kuswala na kuswalako lumu siribiddamu. Nakwata obuti amakuloni nga makuloni zagagenda ku buti. Nagezaako ng'omakuloni tegagenda ku buti nga tegayigwe yali antute out that time. Yemuna yali kafulu nange ne neyagala mulage nti nsobisobola. Mune ebyannema. Munaye nkubuulirirawo nti ze nsagala mmere y'Abachina. Okola otya? Ngenda ne mugamba nedda eyo njibuuka. Just amanyi kozesa. Nebyo byogenda n'osaba. Unless if you one day he said that Chinese food. N'olaba ekintu ku menu. Awo omuceere gwentegera vegetable rice wrap. Naye abeerawo. N'olaba ebintu ku menu n'obisaba tobiryangako. Webikulumisa oluntu. Ogenda ka food poison. Ofaaki. Nze munnange nsaba byemmanya ate ndiisangalo. Nze naye bina nze seekuuya. Nsabye chicken wings. Ate nkwata ewuuma. Ebyawa bina munageze no ndisengerera nkugambirawo. I use my hands. No, you at least practice. Practice what? Hey, you've said that. Kati imagine waliwo nagendako out era nsala anti bino those days nga byakatandika nga it was a trend ng'obeera classy nkwata ewuuma ne fork nabikwasa mu mikono emikyamu nze kati ewuuma nagiteeka eno yennyini fork eno gayina ngamba no this naswala. Then oh, sorry, I had forgotten. You know, I'm excited. Then Nene sabisachi chicken. Chicken bagana na wampa chicken wing. Instead of like using my hands, kato mani wingi sometimes all wing is kalibanga. Nadda kuli banange na sala wingi nge salika mpaka we yagira. I don't know what happened. Never kusowani. Nekola wingi. Wingi. Yagenda kumeze na bale naswala mira nebusamuka nokunsamuka ko ugudi busosi mane naswala neba na chicken wings no wonder the guy didn't call me again jagala drums zonyangu ogenda ne wekaza yobo obunyama busigala ko nze lwaki drum osigala ko obunyama jagala chicken wing ne drum mfunda ko ne drum akwanga chicken wing yokusala te first of all ola nabalya chicken wings we try to londa enkoko. What they showed us was that enkoko eno babwebeera nga ndwadde. Do you know what they do? Bagiteekamu eddagala ku wing yaayo. So for those of you that are eating chicken wings, oli mu kulya ddagala lye bateeka mu nkoko. That's why they but it's like to preserve it. Anti like no. Neerwala oba nefuna ssenyiga oba neerwala emisujja gy'enkoko. Bafumita mu chicken. Bafumita mu wing. Tebafumita munnaye muki mukugulu katalidde ekisambi asinga naye kati kakubiseemu singa tubadde tuze ne boyfriend tweragalaga bina and dodo you say tugenda for horse riding omusajja atulaba nga tufuluma fena twambadde damage naye tuze for horse riding tutuuka wali nga batubba omwenda mu maaso gagayi bina kankubuuza tukyali ku date. If it's your first time to go out with a guy, do you dress to impress? Oba ogamba kanyambale byensaze wende batugamba twambala ebivumba. Mwana mama chakuma. Abali no chisawo. Omwana. Ebivumba jiriwa wano. Abali no chisawo bina. Kati bantu bawalampa. Bantu bana bawala emivumba jiriwa. Oja kukonsentrate kubifuluma mu kamwa kaffe. Banange. Nga twajjirwa. Okukola show munana.
No, I dress up to impress. Naye Dress to impress, okay. N'ekirala nina okumanya even sawa mmeka waliwo webeera nga dinner, waliwo webeera nga lunch, waliwo webeera nga tugenda ku beach, okitegeera. Yes. So you dress according to the occasion. Yes, so you tell me, hey, what time are we meeting? We are meeting at this time for lunch. Nentegeera, ejja kubeera lunch time nenyambala according. Bagamba nti egenda kubeera dinner, also. Where exactly? Onfuna. Nze sirina kaswala. Na butibwa abachina kukola spaghetti wakwa spaghetti ofoku okola fork. No rolling. Obuti kugambe nagezako obuti bwagana. So nange mba njagala ngambe time so that if it's dinner or if it's lunch time I don't eat anything. Kubanga mbanze kulya nze. Ekirala n'abasajja nabo batuyambe. Because bagenda ne bajja no janga for you dressed to impress naye nga ye ali dressed to what? To annoy. Like somebody tells you it's a dinner and you respect the occasion. Skimpy dress, high heels, looking beautiful, clutch, and then the guy comes in sandals with shorts. Bambala big crocs no watunuulira n'ogamba n'olyoka ojja nga ayagala kuleetanga wano mu kifo bwekiti ekiri executive n'akugamba tugenda kusisinkana mu kifo bwekiti nga naawe olaba n'oyambala according to the place omanyi oyagala omuweesa ekitiibwa kyokka gwe obeera omuweesiza ekitiibwa nga kiri wano ng'omukyala ate n'alyoka kukola bwati n'akukola overturn. Really? Nedda abasajja nabo beetereze. Sikulimba. Okwogera ku basajja okwetereza. Ne baana batuweereza inbox messages. Okukwana mu inbox messages otandika otya n'ogamba kino bannange nze gw'olaba mpulira nkwagala. In fact njagala kuwasa. Osobola otya okugamba oyagala kumpasa nga tomanyi who Doreen is. Gw'olaba ekifaananyi njagala kuwasa. Then waliwo ne bano engeri gyokola buno engeri gyetwogera comments byetwogerako mujja tomera sookobereko nedonogaidoini musobola si musobola si kwashuminga nolaba this man biro birimba just know who Doreen is. Oyo n'omuyimbi omu yagambye nti owandibadde olufundako n'ofumbirwa mukwano gwo nga mwayombayombako dda ne mumanyi we muyomba ne munyiiga tukola tutya oli okumusanyusa onfuna. So ebyo byonna n'obitegeera naye bino n'olengera bina n'olengera doddo bannaye n'ogamba funye embooko y'omukazi n'olyoka otuuka eka. Babagamba dda hipsi teziwasa, hipsi tezikola bufumbo, tezikuuma maka, bums tezikuuma maka, breasts tegakuuma maka, characters. Yes, characters. Jukira ne love mbu waliwo weggwawo mbu ne bafuuka ba mikwano. Baluganda. Ngaliwo just with that person. Yes, it's like you're tolerating yourselves. You know, sinacha kola. So ogenda kutuka isera nga ne hips ziwali okwana ezali zikuwa amaddu akabina ko wali oyagala nga tokyabiraba ng'olaba nakabaawo ng'oli ne wa mwana ogamba singa mumanyi no kyemupulira. Njagala kusoma wano ennamba ya gundi ya Kizito bannange abayina emikolo abayina mikono gyange abali eyo. Kizito photography ekajjansi akola emikolo neyanziza mwenna abamuwagira nga mumulaba ku Love Life, weddings ez'enjawulo, abaagala okola Zoom, abalina funeral services nga you want to broadcast it live ne ku YouTube basobola okubeera nga bakola ki nga bakulaba family. Muliwo ennaku zino munaye ennamba baagikendeeza baagala abantu 2 so nga bandyagadde nnyo to attend your wedding, bandyagadde nnyo to attend the funeral service nabo bazirike naye nga tebasobola. So Kizito photography kajansi neeranga ye solution to your live stream. Kyenkusaba mukwano gwange ali eyo ayina birthday parties. We need to keep memories abazadde abali eyo. These things are nice. Omwana nga graduating obanga afumbirwa n'obumuteerakaawo okitegeera to keep memories mukwano because ezo zetunywererako. Kyenkusaba mukwano gwange ali eyo mukubire ku ssimu eri 07889501336.
endala eri 0700 MM2 M95. Okyasobola okugenda ne ku Facebook. Nalabika yatandika nga Kizito photography. Ali ne ku YouTube mwattu ye HK wamma kati kyankusaba mukwano gwange contact him osobola okubeera ng'akolerako services zonna ez'enjawulo ze wandyetaaze ate akola mu bwangu obw'ekitalo ate nga n'ekirala akola bulungi. Kale mikwano gyange nga tweyongeddeyo wamma ono yabitya naye nze njagala mbagambe it's the breast cancer awareness month neera mikwano tukebere amabeere gaffe omulaba bwakute ku gundi byogerako ebyo I don't know. abitya It creeps me out nenga it's real, you know. because every other day omwana asunya amabeere oyina okukebera ebbeere lyo n'olaba mulimu akantu Kalamu. oyina okumanya amabeere go gafaanana gatya oyina okumanya nti enywanto yange bweti bwe yakula oyina okumanya ebbeere ddugavu lyeru wetandika okuddugalamu get worried ekyo ekirala kye boogera ku mabeere oyina okumanya bwonyiga muvaamu otuzi muvaamu ki bino nosoogera ku bakyala bokka naye n'abaami kati ennaku zino mulimu n'abalabe bazuulamu akantu akatono bakati bamanyi okasikamu ne bakola batya ne bagenda ne bakakebera ne balaba bakali cancerous and we always have cancer survivors nera nga batandika obujjanjabi nga bukyali amabeere tegakyalina naye munnange nago baagayiiya omukazi yajja mu studio dodo Ngali batya? nze nali simanyi ng'alinga alina push up munda n'alyoka ŋŋamba bansangamo akantu akatidi naye ate afterwards bwe baakalabamu ne baŋŋamba tekali cancerous naye ate bwe baakakebera ne baŋŋamba komawo kebagjeemu kali cancerous ng'ebbeere balina ogikolako cucu kati kye bakola babawa amabeere amalala okubuzaabuza mwatu n'abeera ne n'olikola nebeera bwereti mwana wa maama naye nga kiwaani buli omu asiba kiwaani nze kumulira n'agayiya naye kati ate agamba abawala nti muli eyo mutidde naye ate balisalako n'ogenda ew'omutuufu balisalako bulungi nnyo mulimu abamu ng'ogenda g'otunuulira sente mbulakuba sente ntono n'oyagala ogenda awo wantu ne balyoka balisala walabako omu nga balisalamu ne bagaba bakolokose wona wali kansa okukakkananga mwali so buli lwawulira akantu even it's always good for you to check abaana ennaku zino balina amabeere kindly take them there bakebere amabeere gaabwe so that lino ebbeere linyuma nga swiri aliyonka Mama nze. nga likola ki nga liri gundi nga ddamu Sina feelings leo baddamu. kyokka abasajja bannaye bamanyira omuntu yagera n'akuba essimu ku mpewo n'abuuza omusawo kati fe banuuna amabeere mbu bwe tunuuna tusobola kunuuniramu ne kansa bannaye naye abasajja nekizito olaba naye asise ng'obabuuza abanuuna eri kyogamba obucyafu obubeerayo tewabunuunayo batuleke nabo ekyo ekibuuzo bannaye omukazi yanyanya n'omutwe gwe n'agamba bannaye kansa tasinga kansa teyakwata lwakubanga ye yatya nnyo naye manyi twandibagambye nti kansa bw'omunuuna omunuuniramu nawe n'omulwala amabeere gaffe baganuuna ogenda okulagagwa nange ekyo agange sigawaayo tewali feelings nze sina wallahi nze kubuulidde binajjukira buli omu alina feelings ku different parts bagamba kirungi nnyo n'omanya patanawo ezange